omukulembeze namulaba ofiisi eno twateeka ofiisi yaffe yakukulembera twali tetulina bakulembeze singa nkooyo oyo nateeka ofiisi eya LC eri waggulu poliisi ate eno NRA ye mukulembeze okugenda mu maaso noye nga oyagala LC genda okugenda nebaza omukulembeze kubanga Museveni okukulembera sikyangu abantu okukulembera abantu siki naye se omukulembeze kyotukuba okulamba ba LC bagenda balonda omwezi gwokusatu ogwokuna oba gwonna obuliwo amaanyi tebalina akalulu kano mwakateekamu nnyo seeta atalina seeta ayinza okuba nga tajja kulonya kalulu naye pulezidenti kusuulayo ku mukono aye ddala n'abaana abafulaaga abayitamu muyambe batya amaanyi kubanga balwanirira kusinga okubeera nga mubalese mu bbanga era mujja kukola emyaka 5 temugikoleze nga abantu babasudde n'olwekyo pulezidenti Museveni agamba ensege ziba zizibikidde naye kasaawa eno minisita Obulukwali waseeke basindikire ne bakansala abalala mu ggwanga bonna si wano wokka Uganda ogegedde okutwala Uganda n'olwekyo pulezidenti yabisene nnyo okulaba nga abantu abo bavaayo naye tufunye obuzibu amaanyi nnyo nga bakyamaani abateebeeyi bone batukwasa bagenda kubakuba naye si kikulu okulunguusa ekibuga kikulu nakyo naye kubateekateeka gye bagenda kyekyo kyokka kitulina okubeera nga tubayamba kugenda mu maaso nga tugamba tusabe Kafumbe batandike 12 baveewo ssaawa 3 ezikumakya bakumewo ssaawa 11 katale kazi akekiro kayinza okutuyambanga abakulembeze abeerusi abantu abo kubayanga bafuna okuba abantu abo okuba nga ntondina amaanyi ate nekesisi nakyo mukendeeze abantu abakulira kesisi mukendeeze amaanyi mu bantu bano kati ebintu tutte ate tumuwadde mugambe mutwala ebintu byo kusinga okukwata ebintu bya munno n'obitwala wa ekyo abantu kibabuuza amazima abantu abimulaba nzinga nkooyo oyo nzimba wakaluwa eyokwewola mu bbanga bagese ebintu gye baziteeseeyo kaseerezo PTC muziraba zonna baatutte kati museere gavumenti ebintu kinene nnyo mututte ebintu beewoze baatuwa miliyoni 1 okugizaawo kubikasaawo naye lusiba tubuuza ebintu museere mwazituwa zitubbako pulezidenti tuyambire ku kintu ekyo mwebanyo okukkiriza